Webali eddala akyatuuliza akyaje ku Mideko Radio 4 ensonsozi 103 tonyezaawo 3 ne 10 tonyezaawo 7 Radio 7 era akalabye ku Bukama bwa Kabarega. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka twalina y'awantu wamu sajja watu nangamba nti tugenda tegeka duwa yali duwa wano wenyini we twali nedda waliwo awalala era wano tubadde tubyogerako agenda tegeka duwa era nga musajja musanyufu amanyi tuli wano basatu naye teri kisintu kisinga kuluma muntu gw'obadde omanyi kugendako manya basinga boogera gundi afudde naye teri kisinga kuluma mu nsi nga muntu gw'obadde olya naye emmere n'akuvaako so omwami ono tumusaasira omwami ono mugumu nnyo nze nkirabira ku Wizo Wizo omulaba sometimes zinolabira ddala nga kituufu munwanyi we yakola ki yagenda naye fe abalabi n'aboogezi tukiteekamu katemba naye nkusaasira Mukama akugumye kubanga kinene baalyanga batyo nabadde ndaba akatambi ng'omwami ono akyasoma busomi reflection eyo yabadde ejja nga babuleeta ku internet nga muvubuka muto tamanya nti alibeera n'ekirevu namulabako nange wali ng'omukulu alama ng'ali mu kavidiyo awo yali oba agenze ku bwa MP ne mulaba bakaleesa akagundi ako ne muddamu okumulaba 2016 naye ngero olabanga omuntu kalaze abeera naye mu myaka egitera okubeera emingi akalowoozo kuba kati ono muganda waffe kati ye yagumye tosaasira famire maama n'abeeyamye batuukirize manyi okweyama kirala n'okutuukiriza kirala naye tubasaasira n'abantu beekaddugala omwami gye yava ekisinga nnyo okunjagaza Seggirinya Serwajja okwota asinga nnyinimu entannama bagamba naye akajja obunaku kemanya Serwajja okwota muleke kozesa olwo akajja obunaku naye bagamba nti eyajjanga Kirina bw'omusanga ku bwa manager teweewuunya woddayo kyenagamba nti omulembe guno gulina engeri gye kukyusiza mu politics akyuse baga ne Seggirinya gatwalaba wano ng'ajja ku matooke naye yeesimbyewo ayise oba okiraba ekintu ekyo kati n'omwana we Kaddugala asoma akimanyi nti naye kisoboka so Katonda amuwumuze mirembe webale mukulu kumubeererawo naye webale gguma olwaleero ayina okuguma yensi mwazze bamubatanisa okubyogera yakola kino yakola kiri naye politics wafaanana naye tasobola kukyusa the inner of mwami Muhammad kati kwa kati badde mumanyi muliri naye kati musajja Muhammad yali yanzibirako mpati yaso bagamba mbuulira gw'oyita naye kubulira empisa ze era kyekyo kiyatutte era singa abadde tatoolanga shahada nandibadde munyiivu nnyo kubanga gwabadde ayita naye babeera bonna so kibadde kigwana okutwala that direction naye olwaleero kyenjagala okwogerako mwami Arafat mu famire bw'obangamu omugagga lwana nnyo ofuneyo omulala akula abeeranga ggwe mugagga munno mu famire bw'oba ggwe wasoma mu famire noonya nnyo osomeseeyo omuntu omulala musobole okubanga emutuula mu famire enjogera enfaanana n'ebikolwa oba akasobola okubanga abirina kibi nnyo okugaggawala mu famire omu nga banno baavu bagenda kukulwanyisa ogenda kuwulira buli kintu kyonna so buli ampuliriza olwaleero bw'oba wasoma mu famire lwana nnyo obeeyo ne gw'osomesa omulala mu famire musobole okubanga mwogera olulimi lutya lumu bw'oba oli mugagga nga gwavuga emmotoka mu lujjo olwo making sure nti ku mmotoka enkadde gy'olina giweeko muganda wo musobole okubanga mba mutudde mu meeting
omanyi nti abantu bafana emirimu buli lwobeera ne sente mu family buli omu agamba mulinde gundi ne waba ina omutwalo tawaayo bagamba oyo yatwala sente zaffe oyo yatuloga omuntu abeera London nakuba kasimu mulinde ko ziika mukole mutya kyensaba olwaleero buli omu abeeko gwayamba buli omu abeeko walinnya sebo okujja mu Kampala naawe olina wasooka okulinnya olina gwasooka okulandirako ne wootuukira oyinza okuba wasulanga mu ddiiro eyo yentandikwayo kati nawe oba wasula mu ddiiro kati osula mu kalina baayo omugojjayo asooka asule mu ddiiro lyo naye alibako kwajjayo yes abasinga obungi twerabira nnyo akantu ako naye bw'oba famire yo teri asobola kuyamba okusinga famire yo teri ayinza kutegeera kusinga famire yo teri ayinza kumanya buzibu bwo kusinga famire yo yogera amanya tujobaka buno Katonda asigale nga Katonda Katonda alina obujja tayagala mutekako kintu kirala kyonna bw'oba osinza Katonda musinze n'obulamu bwo kachiko kalusazeewo mu Dawudi Musiike katonotono mu dakiika ng'emu wakati ensaawo wetu nolidde kawempe kubanga kigenda okubeeka wempe kigenda ku reflectinga nnyo ku bigenda okuba 26 babagambye ddimu gwa kusatu mutandika okubanga mweteekateeka tulabe ekigenda okuddako kubanga ensonga nga tezigenda kubeera nnyangu sayidi zaawo akalabako nga 10 n'okusoba ennaku z'omwezi zigenda kubanga 13 omwezi awo ogwokusatu babalonda tulonda bannakawempe north lwebasalawo ani anaddira Honorable Segirinya Muhammad mu bigere ate ekibiina kyo kisalawo ddi ekibiina electoral commission kefulumiza roadmap tusubira nti ekibiina era nakyo maaso awo tujja kuboolyawo ku expressing interest kubanga teri nkola ndala yonna oyinza kujja ngati nganze royal member w'ekibiina ki National Unity Platform era nine essuubi ddene nti ekibiina kwe kyesigama ku people power nange ninaki ground egamba yoyo kale tuveewo tudde kati mu byobufuzi byaffe eby'eggwanga lyonna olunaku olwaleero minisitule evunanyizibwa ku kikula ky'abantu etaddeyo okusaba akakiiko aka budget mu parliament esaba bagitereyo ensimbi kyajjako nadda mwezi ogwokuna 2024 era okusaba okwo nekukakasibwa kakati mu mbalirira eya 2025-2026 minisitule ya agenda n'ekikula ky'abantu ekikula ky'abantu n'abakozi egamba nti beetaagayo bombi 12 ensimbi zino nezigwamu kulaba nga abakulembeze b'ennono 17 basasulwanga buli mwezi obukadde 6 era tekomye ku ekyo ng'eyagalayo n'endala 8,000 ziyambeko abaana abalimu obulemu famire zaabwe okubalabirira si kibi bakulembeze b'ennono okulabirirwa mulimu n'okuzimba embiri ez'enjawulo eziri bakulembeze b'ennono ab'enjawulo naye mulimu wankose mawanga agamu oba obwakabaka obumu nga bo bugamba nti ffe batuwe federal batuwe bakole ku nsonga zaffe batuddize ebyaffe ne wootawaayo bukadde 6 ojja kuba toyina kyotukoledde oba ojja kuba otukoledde kasootu wabiri abantu bagati zo zaaki nga kiringa ekigaa nti bano bandibadde beetengerya nabo ne bakola ku nsonga zaabwe njagala okumanya gwe nemukulu naluwayire ekirungi Katonda nyambye nyinamu muzukulu wa Kyabazinga ne muzukulu wa Buganda kansooke naawe Alex Rwemba muzukulu wa Mugema jajja wa Buganda ekisookera ddala muganda nga Rafat n'abatuwuliriza nze ng'omuntu personally sirina objection ku nsonga eyo bwe zibeeranga ddala sente ezo zigenda kukola omulimu ogwo oguteekeddwamu nga bwe gulambiddwa kubanga ensangi nyingi nnyo tubadde tulaba okulambikibwa kw'essente naye nga tezikola kizirina kola kubanga nfunyemu factors 2 ekisooka abantu bano abaliko obulemu beetaagira ddala okuyamba okw'amaanyi kuba nabo bantu ngaffe nabo beetaaga okubeera nti bafuna equal opportunities bwe tubeera nga ffe abantu abatalinaako bulemu kubanga osobola okubeera nti ozaaliddwa leero nga toliiko bulemu naye ate olunaku lugenda okubeera nti lweddeko oba n'okula n'otuuka mu myaka 10 oba 2 oba 8 n'olemala poliyo
oba oliawo gundi stroke nekola ki oba oliko obulemu so nze sirinaako wenandigambidde nti oba nedda sente ezo tezikola ki tezibawo okusaba kwabwe tukuleme kuddibwamu kubanga element eyo ey'abantu abaliko obulemu nkulu nnyo ekirala amakereziya gano n'okuzimba embiri ez'enjawulo tutunulire element esooka tourism iteso waliwo ne wagguleyo tutunulire nnyo factor ya tourism nti bwe tubeera nga tuddire ssente ezo nga ministry bwegamba tusobola okubeera nti areas ezo zikulakula era ne bazizimba okutuuka ku mutendera gwe bakola ki abantu bano ebifo by'ennono ebyo ebyobuwangwa bireeta abalambuzi bayitirivu nnyo ekyokugeza olubiri wano amasiro galeeta abalambuzi okuva ebule n'ebweya nga bazze okulambula ki bazze okulambula amasiro senga tukwata ku bintu ebyo ebyennono ku byobuwangwa ne tubeera nga bizimbiddwa bulungi biteekeddwa bulungi suubira nti tusobola okubeera nti sente ezo tuzifuna mu balambuzi ziddawo abalambuzi mu kujja wano bagibwako omusolo woteeri mwe basula zivaako omusolo amazzi ge banywa gavaako omusolo nze nsuubira nti tewali munnayuganda oba oliawo yandisanye egamba nti ministry endowooza ya ministry nfunyo nze omuntu awagira oba oliawo enteekateeka eyo kasita zibe on condition nti sente zino zigenda kukola ekyo kyennyini kati nganze omubaka wa parliament kuba olwedde abantu bo eddoboozi lyabwe lyayogedde dda nti Luwemba Luswa Muhammad genda omaleko ekisanja kya mukamawo Honorable Segirinya Mamadi bwe ntuuka mu parliament ensonga eno era ngenda gisangayo nja kugiwagira ku lw'ensonga ezo wammanga ate okuba nti yebakulembeze tugeze ffe kabaka waffe wano mu Buganda yes nga buli mwezi gavumenti emusasula obukadde 6 owewaayo obukadde 6 okiraba otya ekisookera ddala ekyo nakyo si kibi yes kubanga nze obwakabaka bwa Buganda ndi musajja muganda Buganda tukyetaaga esente nyingi nnyo okwempawalinga abantu baffe Abaganda nga tuyita mu byenjigiriza tuyita mu byobulamu gyoli abalamu Ssaabasajja Kabaka asiiba atukunga bulijjo yawaayo amazaalibwa ge okulaba nti bwe tuba tujaguza amazaalibwa ge Omutanda yagamba nedda amazaalibwa tugajaguze n'emisinde era ne tuddukira ensonga we run for a cause a big cause eyokulaba nti tukendeeza mukenenya n'okusingira ddala mu bavubuka so ekyo nno kintu kinene so bwe tubeera nga obwakabaka bwa Buganda buweebwa ezo sente tusuubira nti sente ezo zijja kuyambako okukulaakulanya Buganda bazzukulu yes ziweebwa kabaka naye ate era kabaka y'omuntu y'omu Ssaabasajja Kabaka y'omuntu y'omu tubadde tumulabanga ng'ayita mu kitongole ekya Kabaka Foundation ng'adduukirira abalika obuwejjere Kabaka Foundation ng'adduukirira abayitaga obuyambi Kabaka Foundation tugirabye mu bintu bingi nnyo so kabaka tuleme kutunulira nti sente za kabaka zokka oba oliawo kutambula mu ngendo z'ebweru nedda kabaka alina foundation era naye yeetaaga oba oliawo ensako so nze nsuubiranga muzzukulu wa Buganda muzzukulu wa Mugema nti sente ezo ministry ze yaleese nkulu nnyo ate naddala mu kiseera nga kino zitekebwe mu budget kasita zinaakola ekituufu ate era ne ministry nze nga mubaka wa parliament addako wa Kawempe North nja kukola oversight kubanga gwe mulimu gwange ng'omubaka wa parliament ng'ogyeko okukola amateeka ng'ogyeko okulondoola ssente y'omusolo nja kulondoolera ddala nja kukola oversight okulaba nti essente zino ze tuyisizza ng'ababaka ba parliament ddala zituuse ewa Ssaabasajja Kabaka ddala zituuse ewa muganda waffe ono Busoga Kyabazinga sente azifunye kale naye mubuuzo omulundi gwe gumu omukulu banjiseba muzzukulu wa Kyabazinga ensonga eno Kyabazinga tagenda kufuuka naye omukuba oba abantu abalina okulondolwa sente zino ekisooka mu kitiiki kasiimo oba musaala wekibanga zijja fuuka musaala olwo abakulembeze ab'ennono tebaba nga batwalibwanga nabo abayimirira olwa gavumenti bwe ziba sente zino nga zizze mu kaseera akata nga si kakunoonya kalulu kubanga oyinza okuwanga akadde koolimu
otandika okutunuulira nti nkolagana yange ne mwami Buwembo eyimiridde etya. Bwe bateyimiridde bulungi nsobola nti omusikiriza okudda ewange senda nsobola ogamba nti kambateere mu budget balabe nti mbawa. Ekyo nakyo kikulu. Ekyokubiri, sente ezo singa ziweebwa Obwakabaka bwonna obwa Kyabazinga nga teziriko condition ziba nnungi. Kubanga buli kitundu bwe kibanga kikulaakulana nze ntera okuyita ku masiraawo ng'omukulu bw'agambye gannyumira okulaba naye siri Muganda. Naye nsobola okugakukyama motoka yange nennyingira oluusi ne baŋŋamba sasulayo kw'osasulayo naye nga ndaba mpaayo nambuula ekyo kye baakola kye baateekamu essente. Singa kikola ekyetaagisa ssente, obuzibu bwa Uganda tulina enkola nnyingi ezitereeza Munnayuganda wabula abazikolamu bazinoonyamu byabwe abaziteekesa mu nkola. Bajja bagamba nti buli Bwakabaka bagenda buwa obukadde 6 naye nga inaku kyose bajja bawa 3. Obuuza 3 galazeewa abakunoonye musolo biki naye nga wabagamba ogenda bawa milioni mmeka 6. Mugambe ngenda kuwa obukadde 6 naye kuliko n'omusolo. So that ali wansi akitegeere nti obukadde 6 bwe bawa Obwakabaka buno buliko ki VAT. VAT bwe najjako 18% takyafuna bukadde 6. Owa wansi era ajja kitegeera nti Obwakabaka bw'ojjako omusolo busigaze milioni 4. Naye olwaleero Obwakabaka obuliwo nga bukyabanja ebintu byabwe. Busoga bugamba nti amasaza gonna district kwe zitudde ebitebe Yes. naye tefunamu ssente zaayo nga bwe yali ekisuubira. Erina amalwaliro agaayo. Singa bagamba nti kati tubawadde ebintu byammwe bino mubikozese muggyemu essente nga bwe kyali mu kusooka. Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka bwa Busoga singa buli wala. Naye gwe bw'ogamba nti kankusenereko ng'ate okozesa kyange ky'oggyamu ssente then si kyangu. Kade mu akantu ako mpulyanga akankutte nnyo ku muswa. Okozesa byange naye ate ebyange byagala okunzirizaako ku kasente. Kubanga district zonna eziriwo ziyimiridde ku masaza bwa Kyabazinga oba bwa Buganda. Amasaza ogandibadde district zisasula ssente nga zitwala mu Bwakabaka. Era nze nakyogerako ne ngamba ewaffe nti ebusoga ewaffe tetuli bubi. Obwakabaka Kyabazinga siwe bulina ssente nnyingi. Buli district singa zituwanga obukadde 5 twandibadde tuli wala. Naye kati tulina okulinda gavumenti etulowooleze egambe kati Obwakabaka bwa Busoga buli bubi. Babasabe. Olwaleero wano Katikkiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala alwanagana na Madivani. Madivani ayina eka z'ettaka 6. Buli mwezi buli mwaka atuwa omutwalo gumu esiringi 4. Buli mwaka Bukadde 6 bwe bukadde gwe kubyamu zesente mmekezo zaawo obwa Kyabazinga. Naye nga ate yafuna ati ettaka simanyi naye tomanyi. So nga singa ettaka ero lyali directing nga lya Bwakabaka nga Kabaka yerina obuvunaanyizibwa bwa Kyabazinga yerina obuvunaanyizibwa bwandibadde bumanyi nti ettaka lyaffe katulime ebikajjo nga bya bwa Kyabazinga tubiguze Madivani. Eyo eba nnyingiza nga sife kutubegerako. So nandibadde ndowooza nti mu nteekateeka yonna gye bakola kituufu nnungi sijja giwakanya naye ekyalinamu ebirumira on what condition are they bringing that money? 60 million zijja mu contest ki? Kubanze bw'oba omugenda kumpa ssente oteeka okumbuulira ompa kuneebaza ompa ku kyange kyekyokozesa oba ompanga gavumenti egamba nti twagala kudduukirira. Eyo contest number 1. Contest number 2. Buli mukulembeze wenno n'akwatenga ye 6 si wa Kabaka bwe wabula ye nga y'omuntu. Kitegeeza tebayambye Kingdom. Kingdom bawadde oli omutwe omukulu bizize. Kubaka MP wafuna ya 3 nono bafuna. Bwe nkwata ssente n'enzikuwa wano sijja kubuuza bifa mu pulogulaamu wano. Ojja kuba yes man tojja kuwakanya. Wakati bwe tunaaba twagala okumanya ebifa mu Bwakyabazinga tetujja mu questioning emilioni 6 zawazifunye otya zikoze eki. That is personal money. Nze nandibadde ndowooza abandizi bawadde tebatugambye na kutugamba. Wakati oweri mukyala agenda kulowooza nti Kyabazinga afuna emilioni 6 bamuyambye bamuwaddeyo. Lwaki bwajja tumuwa enkoko makula? Lwaki tumuwa makula?
Kwakati bagenda kubuuza ebyo. Agenda aliye ku nkaaga. Kitegedde. Kanyumidde. Nti olwedde ekifo ky'okubuuza amakulu abantu basonde amakulu bajja bagamba naye batugamba buli mwezi bamuwa enkaaga. Kati olaba contest gy'olese mu bantu, olaba kigundi ky'olese mu bantu. Nti abantu bagenda kumanya nti Kyabazinga wange afune milioni nkaaga. Ajje ku ezo naye akulaakulane. Bave ku kibaita oluwalo. Muganda tuya kituyita oluwalo lwaffe. So kati oba oteekawo gaapu wakati w'abano abaasobolanga okwata ebyabwe obunnaceewa ne babiwa kabaka. Nze nandirowoozezza kifo ky'okulowooza ku kabaka ng'omuntu balowooze kingdom ekuze etya. Anti la kingdom ekula bwa kabaka ekula kabaka. Anti kabaka ekikuzo obwa kingdom bantu bali mu bwa kabaka. Ekikuzo obwa kabaka bwa Buganda bami bano baluswa. Bwe bakuza obwa kabaka bantu gwe Musoka Arafat. Okuza obwa kabaka bwa Buganda nga mwoli ngero ina n'erinnya bayita Musoke. Nze okuza obwa Kyabazinga nga nze na Luwayiro. Ekigulu. Nze alina okuwa kabaka wange kuba talina waalima. Buli lwotandika okungamba nti ngembona muwa milioni nkaaga kitegeeza ntandika okugamba nti kati balina enkolagana ey'enjawulo ne gavumenti. Okitegedde ng'enkolagana eyo yegenda osigalawo naye nga nze nkirabidde nti bakyuseemu. Uganda ffe bantu abaleeta gundi nga nnungi endowooza. Nabadde mu kyalo eyo nga nfa enseko. Batute president ye Namutumba. E program ngenda jijja kakanyomero. Badde njagala olunyumizo olutabaalo olukubanga. Nenda mukati njagala kikugamba ndyoke nkomewo wano. Kale. Nti olwaleero babadde batute president ye Namutumba nga balaga omukyalo ebamuwa akakadde. Naye ng'ente gye bamulaga akakadde eri mu bukadde busatu. Mu kakadde ke bamuwa akakadde. N'agula mwende. Ente. Je eri mu bukadde busatu naye nga PDM bukyebeera into transit. Ewaffe Busoga tendaweza mwaka gumu kitundu wa mwaka. Naye balaze ente ya bukadde busatu ne balaga ekiyumba nembuuza ente yagigula emitwalo 2. Naye ekiyumba. Yes. Ebintu byonna ebireetebwa mu Uganda birungi naye engeri gye bijjamu. Kubanga kati saawa eno tutunulidde kalulu. Bw'ojjayo n'ekyo tutunulira nti oleese kalulu gw'ofune. Obanga agulirira nti bw'ona agende wa Kyabazinga bajja gamba kati ajja kusoosa enkaaga. Ne bazisaba n'omwaka oguwedde. Tebaziba walwaki. Balinda budget eno. Nti budget yetuuse n'okulonda kutuuse. Kati therefore naye nga bwa Kyabazinga bwetaaga obuyambi naye nze ngamba sente baziyise mu kingdom. Zijja kuba nambulukufu okusinga okuziyita mu kabaka ye kanti bazimutere ku personal account. Zijja kuleetawo obuzibu. Obukadde mu dakiika emu njala kujobaka buno. Obukadde nkaaga ku kingdom ina district ezitamanyiddwa na muwendo. Era kingdom ina abantu katugeze wano Buganda osubira abantu abasoba milioni 6. Kujja kugentiri kaba kubanga kuwaaye eri Ssaabasajja sente zimuyambeko oba katono tonawo naye ndaba nga kiba kitonera stiru bosazeewo kuwaayo kuyimirizaawo Bwakabaka. Ndowooza ku lwange sente ezo ndaba nga zijja kuleeta obuvuyo. Bazifuule sente eziri mu value. Kubanga ogamba obukadde nkaaga tubuwa obwa Kyabazinga nti King abeere n'obukadde nkaaga abadde wali nga talina bukadde obwo nkaaga ng'era atambuza bulungi emirimu gye. Buyinza eizo okwongerayo mu maaso okulaba nga kingdom ekula oba ate okuleetawo enjawukana okutabula. Ojjukira wano baali bagambye nti wa kingdom abuwa obukadde mmeka mu kusooka. Bw'alaba nga Abaganda bagamba nedda ffe tetuzaagala twagala federo. Oba ojjukirako ekigambo bagamba ffe totuwa byonna ffe twagala ki tubiyita byaffe butuwe ebyaffe. Era nendabako ebyapa nga bijja ne bagamba wadde oleeseeko ebyapa waliwo ekikyakola ki kubanga Buganda naye egamba ebanja ne Busoga naye egamba ekola ki ebanja. Nze nandirowoozezza nti saawa eno kingdom zeetaaga byabwe tezeetaaga bukadde nkaaga. However kyebaleese simanyi bakireetedde mu contest kisobola kirwanyisa kirungi kikulaakulanya kingdom naye babawe wawe bajja sente tebabasenerako buki busenezi kuba zino district eziri mu Busoga zikola sente nyingi mu Bwakabaka mu central government. Ekisanja kya Trump kino Donald Trump n'ekisanja kiri bwe yali omukulembeze wa America. Ekisanja kino naddala mu ggwanga lyaffe Uganda sanctions zibadde ziyitiridde zijjidde mu kiseera nga waliwo okutyobola eddembe ly'obuntu
omanya America eyo super power etunulira nnyo eddembe ly'obuntu priority yali era n'obuyambi kwe buva naddala ku mawanga gano agateesobola nga Uganda bwe batunuulira mu security ya Uganda naddala ffe ku bannansi so oba tunuulira balina factors ze bagoberera okuwa eggwanga nga Uganda naddala kati obuyambi bwe buva mu ggwanga lya America bujje mu ggwanga Uganda waliwo priorities ezisooka naye ffe wano tuprioritizinga ki olabira ddala ng'obuyambi obuvudde mu America mwami Museveni agula mundu agula bikompola agula bintu bimwekuumira mu buyinza so nga ate ava ku prioritizinga eddembe ly'obuntu omuntu wa wansi ono abadde watya omuntu wa bulijjo ono asomye atya ebyenjigiriza biyimiridde bitya ebyobulamu tubikutteko bitya so otunuulira eddwaliro ekkulu erya Uganda nga Mulago nolabira ddala nga muganda wange otuukawo butuuso omulwadde akutukira ku mulyango wennyini kubanga indicator esookera ddala omulwadde okutukira ku mulyango kikulaga nti eddwaliro lyalaga teriyo bujjanjabi so nze nzikanya ne Donald Trump ku nsonga ng'eyo kubanga tuli wakati mu kiseera nga kino ekyokulaba nti bannansi beeyaguza nkuta ate n'ebiva n'obuyambi obuva ewa Donald Trump tetubukozesezza kimala oba oliawo kutumbula ebyenjigiriza naye katono kino kiri mawanga gonna America gebaddewo obuyambi yakimiza kebe Ukraine kalibe ggwanga kakati Ukraine lindako twetololera ku mawanga nga Uganda tetusobola kwetololera ku Ukraine twogera wano Uganda nyaffe wano Uganda nyaffe tobuyambi Donald Trump bwabadde atuwa sente ezo tubadde tuzikwata tutya yabaffe eddembe ly'obuntu nga United States nga America kweyimiridde liri litya kubanga envumbo mpitirivu nnyo sanctions zibadde zifulumaawo mu ggwanga lya America naddala nga ziteekeddwa ku bantu abagundiivu mu kulinyirira eddembe ly'obuntu kibadde ekyo kyolekera lwatu nti Uganda eyolekedde akaseera akazibu naddala mu kiseera nga kino nga tugenda okulonda so kibeere kifaananyi kyakuyiga kibeere oba oliawo beekuba emitima baganda baffe abalina obuyinza nti America olaba evuddeyo n'amawanga amala gajja kuvaayo kuba kati sawa ya leero mwami Museveni ekisenge yeesigamye ku Russia era kati asobola okufulumya statement n'agamba nti kasita Putin ali ku saidi yange kasita akyampa ebyokulwanyisa naye ng'ate in actual sense abantu baffe bano ababulijjo abawansi abatemeddeko evvuunike abatemeddeko oba oliawo abaziise so nze nsuubira nti kyekiseera Uganda n'abakulembeze twerevisinge oba oliawo bwe tuneerivisinga Donald Trump ajja kwekuba mu mutima obuyambi bukomewo abutukwaze okay kangendeke wa muganda wange Stanley na Wairo yine dakika 5 nawo kukitematema mwe tuvaawo mwenna tugenda kwogera ku menunula so akadde saba tukakozese mbadde nsaba okuyitamu mu bwangu nnyo Donald Trump kye yakoze kiyinza okuba kiyamba ensi omanyi ekisookerwako kino kankikugambe Uganda eddembe eriraga ebifa mu Uganda dene eddembe mu America okumanya ebifaayo tono expression n'okulaba ensi yaabwe ebifaamu obufi olugambo lungi wano okusinga mu America era nze lumu nali mmanyi nti America eddembe lye boogerako lingi nnyo omusajja wa TikTok aleese okulaba nga eyandika America n'okulaba nga balwa n'okulaba nga ebalabisizza okulaba nga lwaki sibo be bannannyini mukutu gwa TikTok kubanga walinga okulaba ebifa mu America kyali kizibu nawo bennyini abantu ba America bali balaba emikutu ng'ebiri egy'amawulire kati saawa eno bali ku nkola ey'okulaba wonna ekifo Uganda ekifaawa naye eyo si ensonga mu bumpimpi akugoba yakuwa ekkubo Uganda tulina sente nnyingi wano tuzoonoona bwonoonyi ekyamazima wano Uganda sente weeziri
bannayuganda mu nsi yonna gantono tugawa tuzikozesa bubi bazonoona bwonoonyi. Omanyi ekigambo kyange nkiyimirirako nkale abannayuganda mu nsi yonna be bakyasinze okusasula omusolo. Wano mu Uganda we watali muntu yekalakasa nga asasula omusolo naye bagulese eggulo. Tugenda bugenzi maaso. Bannayuganda bakkiriza nnyo okusasula. Naye sente gye ziraga n'ebizivaamu omuntu omu mu ofiisi yeemu bagiwa obuwumbi 5, buwumbi 10, buwumbi 2, buwumbi 3, just one ministry. Olwaleero oyina baaladisi bameka? Oyina deputy, oyina full RDC, oyina assistant RDC. Ezo zonna sente. Abamu baali ba political failure. Baba mega mbululu. Baba kubye mu kalulu nga talina wamu muzanga jango nyambe ko beera assistant RDC. Bata atera n'okubeerayo ne assistant division RDC. Ngoli bwagamba assistant sub county RDC. Naye bajja kumuleeta nga papa sire ne giso takyayina kyakola. Kubanga baba itaba giso gombolola. Yes, beba giso tunaone piso. Katojja kulabanga ne bagombolola. Bagiso tebakyayina mulama nga bagambye assistant residence bichi oba wagombolola naye batekewo ka unit yako. Tunula olwaleero State House erimu unit simeka. Ina unit singa 5 monitoring biche ya health ya wax bogenda ko bulibanguzi mulimu mpozi investment authority bonna bali awo. Esente zonoonekera wano mu Uganda zisobola okumaintaininga okulaba nga health ya Uganda ekyuka nga engudo za Uganda. Olwaleero Uganda yeewola sente ezikola standard gauge rail. Olwaleero gende Kenya standard gauge rail yakola era eri mu kukola. Era bategeera ne bagamba tujja gituusa Malaba kubanga Uganda tejja kuba basooka kukola waabwe. Genda wani Tanzania twewola sente olunaku lumu. Uganda, Kenya ne Tanzania beewola sente olunaku lutya lumu. Olwaleero standard gauge ya Tanzania ekola wano tennaba. Twafuna sente olwayo President Museveni yagambye sente za okuzimba oluguudo lwa Ambakoti lugende lugweri bazikozesa. Ye kennyini mu bigambo zakola birala. Olwaleero tulina kye bayita Kampala Jinja Express. Esente zafuluma. Tomanyi gye ziri. Olwaleero kugamba nti leero gye bakozeemu erina just bulinga bufomu n'akativi kasatetu okuva wali wansi ku industry area paka bweyogerere. Genda ogituulemu ogirabe. Nabadde bagamba eva mukono. Kale niwe betuuka mukono genda ogituulemu ogirabe nze nali ngitambuliddemu. Kati Uganda sente zeeyonoona. Just abaka ba parliament okulaba nga bafuna ennongekeza okusaba okwewola they get money. Okugiyisa. So olwaleero sente omuntu omu ayimiridde ku sente za district 15. Omuntu ogwo pia basente ba district bakaba olwe yakaba amaziga akosanyize district wali zeesolokezanga sente ne zigenda ku district accounts. Kati njogeze experience awo bw'otuuka awo ate nze experience yange eba yanjawulo nti district ne municipal council zaasolozanga sente ne zigenda ku municipal account ne zigenda ku district account. Ng'era ekikubo bwe kibeerawo bawandi akola bukozi ka check tawunikirako bakaawo ne mugenda mu withdrawing sente kwa account iza mu sente nalobawa ne bagenda balimu oluguudo. Olwaleero naali ekideka naali ekoboko asasula kye bayita PRN. Kati URA esoloza sente naali ekoboko n'akagombolola kali ekoboko kafuna kye bayita PRN ne kasasula sente zijja mu central government. Kati tawunikiraka amala kuwandiika nagamba ng'awandiikira permanent secretary amugamba sebo njaga mu budget yaffe twayise enguudo zino na zino twagala kuzikola. Ne badda ne babuuza municipal eyo baakasolooza sente mmeka tageti yaabwe yali ya sente mmeka. Ne bagamba nti okusinzira kwa account ya municipal erinako akawumbi kamu basaba sente mmeka nti obuwumbi 2 basooke baweze tageti ya buwumbi 3 tulyoke tubawe sente. Bwe baweza tageti y'obuwumbi 3 babawo obukadde 7.
ate zino nezikola kyendala anti kati ze bawinzi de babateerako ate batekawo kye bayita system bazifunira ku system nezijja essanyu ku district lubeerawo lunaku olu lumu district era obukadde obwo olusanvu bakuwa kyokka asabye Kawumbi bamuwaddeko olusanvu alina okuwaako town councils alina okuwaako amagombolola naye alina okweyimirizaawo era bw'ogenda ku district emmotoka zonna ze baawa district okulima amakubo zirima amakubo g'abantu kubanga tezirina mafuta tezirina kye bayita local revenue tezirina maintenance kubanga maintenance bamujja mu local revenue atakyalabika kati kitegeeza ki majeza mulimu gulibwe semisa waliwo kyenkugambye waliwo abategeerera system gwe bwojja wano gwe general manager wa wano waliwo abatuula ku board nabagamba kino tukole kino era ababalira president nti sente kati zigende mu central government baali bantu nga gwe kyovola ba district ziri dormant osanga omusajja naga sina mafuta nolowooza akulimbanga bwe kiri teri mafuta kati obululu bakutulira kibano kati kyekugambye nti kati olwaleero ebintu babijja ku district nga bwe byali okay era kyemjagala okumaliriza nakyo olwaleero esente ezigenda okubaawo for example ameninula galwe yesterday gabadde mubende bonna bwe bawadde emidaali bagagga gwe mpaako omwavu gwe bayise beera gwa mazima oli ku radio bonna bagagga kati kyekugambye bagagga be baani kati kankiretere ddala lumu nakyo kipeeko ndyoke nzire walusu asembeyo twenunula tujjukira olunaku olunga 26 January NRA bwe bajja mu kibuga Kampala nga bamaze okuba nti basuuza gavumenti y'Obote okukijja mu buyinza ekisooka mu 1994 twenunula oba twanunula kibiina kimu ekyo kibuuzo twanunula kibiina kimu we wankubadde waliwo ebirungi n'ebibi ebiseera ebyo takisi zaali ntono n'emmotoka zaali ntono olwaleero abantu balina ki emmotoka that is achievement 2 olwaleero luno omuntu asobola okutambula kamagye g'olwaleero wadde nago galina ebizibu byago naye tegafaanana na magye galuli nti osobola okutambula n'ojjayo n'ekifankata ky'essente nga waali n'atakukuba sasi n'atazikugjaako that is a credit olwaleero luno amasomero mangi wadde tegayisa baana kwolwo omwana yatambulanga kilomita nnyingi nnyo okugendayo kati agendayo n'asanga wadde tayise gyegali naye nga takola ki tayise n'asomako byasoma amalwaliro gaali mabale ku district naye gaali gakola nti bw'ogenda ebugiri waliwo hospital bw'ogenda nakavule waliwo hospital bw'ogenda ejinja waliwo hospital kati ye n'aleeta enkola gye bayita health center 4 health center 3 gyeziri mulimu n'abakozi beyateekayo aba gavumenti naye temuli madagala kati eyo credit yali yogamba nti mazimbe wegali naye nze naliwo ko nga radio Uganda weri radio Uganda nga bwetu kusaba mwende ezikira ewumulemu era ngekona akalango olwaleero tuli ku radio 4 tuli ku radio 7 tuli ku radio 8 ate bangambye ne management n'ebisoga mujja n'embale tuli mu konkona nti kati radio weziri wadde n'ezoogera ebituufu ntono handi kyekugambye radio weziri n'aboogera amazima weebali wadde nnyingi zikola ebyo bannayuganda bye bawulira nti temuli ki olwaleero amagye weegali wadde n'omunansi bamutwala mu kkomera mugundi etali ey'amagye nga takwatangako mundu ekyo tukiwa kuleti nti ekooti weeri eza empisa mu baamagye wadde naffe abatamanyi mundu bwefaana naffe tugendayo olwaleero abalamuzi bangi kwolonga okulaba omulamuzi ku kyalo baagala kuvunnama kati abalamuzi bangi wadde abatuufu batono nire n'emisango gikyabembekedde olwaleero uno Uganda yebadde n'omwakulire ekitongole ekifuna loosi buli wiiki oba buli mwezi ekyennyonyi kyo bwe kikola mu mbalirira yaakyo kivaayo na loosi naye weekiri Uganda ARN era ekulirwa omuntu ebiwandiiko bye makerere ebyabulayo naye ng'omulimu yagufuna era mwana wa mulwanyi naye bwe bagenda emakerere okutunula mu likodi ziri ezikwata ku biwandiiko nga bagamba kirabika oba emmese yakwatamu ekiwandiiko ekyo ekimu n'ekikolamu ne kibula ye Uganda y'olwaleero olwaleero tulina abawabuzi
abawabula president nga tebamulaba nga ye yabawabula naye nga weebali basasulwa oba kyenjogera kirimu amakulu mukama wange tulina abawabula president abatamulaba wabula nga ye yabawabula ekifo bokumuwabula olwaleero wano ebibiina weebiri kyebayita political parties olwaleero wano tewali kyebayita minimum wage kati nandibadde ndowooza nti political parties ezizze bw'oba ogenda okufuna omukyala nga toyagala muntu amukwane amwogerezini then mugirewo ddala kati woba oleeta ebyobufuzi ng'oyagala boogere ku birungi n'ebibi kkiriza abakuwakanya bakuyamba okutereeza mazina g'enkima gennyini. Yes. Okay. Kizikiriza ngendeke wa mugana wange wano Luwemba tumalirize naye mu dakika 2-3 naye ambulire amen nulagano gakyayina amakulu gaago oba tegakyali na twenula tetunaba kwenunula nga owesimu weyotegeka okuba nti ogenda kubanga ogikubaako 07521303 Alex Luwemba wa Muhammad Luwemba. Mugana nga Rafati sijja kuwa kwebaza webale nnyo webalire ddala. Tulina okukitegeera nti gavumenti ya NRM nga mukadde wange bwayogedde nze ndi opposition naye I give credit where necessary. Ekisookera ddala gavumenti eno ekoze more harms than good. Eyina ebibi bingi nnyo ine enziro era newunya ne baganda bange abagyogerera. Gavumenti ya Museveni oyinza okuvaayo ndi ogyogerere. President Museveni. General Kaguta Museveni. Sirinaze birungi byenjirabamu wabula ate ebibi bye bisinga okubeera nti biyitirivu nnyo. Lwaki bajjajjaffe nga balwana okulaba nti bakyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda mu 86 baali basuubira nti omanyi gavumenti eno yajja n'enkola eya 10-point program bw'ogitunuulira ebisuubize 10 bw'oddala bw'obitunuulira olaba nga Mwami Museveni yayoza n'ayanika mu ttaka kubanga yajja ne basooka ne bamujjajja ta ne balowooza nti General Kaguta Museveni this time round Uganda efunye omukulembeze naye muganda wange bodda ku generation yene eyaffe newokubya akafaananyi n'obuuza bakulu baffe bajjajjaffe n'obagamba tibannaye mwe mwaleeta gavumenti eno birungi ki byekoze kubanga bagamba nti abaleeta emirembe freedom of speech and expression eddembe ly'obuntu lituweebwa ssemateeka eryo teriteesebwako lyo lya buntu naye nga eddembe ly'obuntu liririddawa nga neguno kuwaka nsobola okubeera nti njogera wano ku General Kaguta Museveni nga waliwo kadroni akaninza awo nti waye jangu bitebye naye zo oyogerera noddayo oyogera na kwesimbawo omanyi otya okwesimbawo omanyi otya okwesimba kyogamba Museveni yataddewo okwesimbawo nedda bw'obala ebyafaayo by'eggwanga Uganda okwesimbawo Museveni yakutaddewo nze njogera byataddewo sogera ku bya okwesimbawo weekuli naye ate era tumalira na kumuteeka ku nnyono nti owaye tutukwatira mu kalulu tuli mu by-election y'e Kawempe tuli ku legasi ya Kawempe naye NRM bazze nabo naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti balina kalulu baagala kakwatamu yeyo gavumenti ya General Kaguta Museveni era mulabudde leero mu mawulire wali ne mugamba General Kaguta Museveni tactics zo zonna z'obadde okozesa wano tozireetawo nga mumutidde nnyo yeyo gavumenti ya General Kaguta Museveni njagala nkubuulire General Kaguta Museveni ng'ava mu nsiko ne bakadde baffe njagala kutamasimu be yalwana nabo beguno gwaka bw'ogenda e Bulemeezi bw'ogenda e Luweero bw'ogenda e Nakaseke emmundu gye yatokotera bw'owuliriza muganda wange jjajjange minisita yali minisita wa guno naguli Haji Naduli owulira nga amaziga gamuva ku mutima olwa gavumenti eno ekisookera ddala okuwamba abantu sijja kugamba nti kusookedde mu gavumenti eno kwaliwo naye ate bano bongeddeko bwongezi ne wano as I speak now waliwo gwe bali mu kuwamba nga bamuwamba olw'okubeerwa ebyebufuzi ku saidi gyagwamu ate bwe kijja ku saidi yaffe ya National Unity Platform
ne kakutana nti oli musiraamu nganze bwendi ndikati ndinze Muhammad alalala njambulira mukutya nekino mukyogera bubi mugaba baba wamba ate mugenda ku police ne mubeyimirira omuntu gwe bawambye bamuyimirira anti kakati njala nkubuulire General Kaguta Museveni yasooka n'awamba institutions zonna tetulina gyakuddukira ku police tugendayo lwanaakola ntya naye lwogendayo nga waliwo luwozha waliwo inkamishire waliwo balwomushana bali mu CID naye munnayuganda nsibula njala okwebaza obwebaza abantu baffe abeesimya ab'Ekawempe North nti teri kulanga kulala tubadde tulinda bulinzi manduso electoral commission kati electoral commission eyo kefuye firimbi Banakawempe North teri kubongota mbasaba busabi muntekemu obwesige ngende mbakikirire mu parliament y'eggwanga Uganda ate ku lw'omukulu gwa Honorable Segirinya ne ku lwa projects ennyingi ennyo zalese ngate tubikoze babiri subira nti nze mutuufu ow'okureplacinga Honorable Muhammad Segirinya ate ekyenjawulo muganda wange nga nfundikira nze mu nnaku zange 10 ezisooka mu parliament njagala okukuma omukulu gwa Honorable Segirinya Muhammad nga ndeeta Kawempe North modern bus kubanga tukirabye nti Bannakawempe batambula okuva mu Kawempe North nga bagenda mu kibuga Kampala okugenda ku mirimu gyabwe so nga ate weesanze ng'ekonome yaffe mu Uganda kulwana bulwanyi ku strugglinga ekyokubiri baletera basi nyinyi kubaletera basi munaku 10 zentandika nazo etikka bameka etikka abantu abasukka mu 2 etikka abantu abasukka mu 2 ekirala njagala okuteekawo Kawempe North Driving School kubanga tutunulidde tutya ngeri kije tuyinza okumalawo ebbula ly'emirimu enaku zino omuntu okubeera driver nago gwafuuka mulimu njagala okuteekawo driving school tuteekewo driving school eskiringa abavubuka for free of charge abavubuka bayige at the end of the day bafune emirimu kubanga tutufunye kampuni nyingi nnyo ezisaabaza abantu mu basobola okufuna ekigulira magala eddiba ekirala njagala okubategeeza nti dduwa ya mukadde waffe Honorable Segirinya yenakwana eriyo ng'ennaku z'omwezi 25 era enteekateeka ezo ziri mu kutambula mukwano gwa Honorable Segirinya nawe yali amwagaliza ebirungi bwe tukutuukako tutuyita balabe tuli mu kulaba nga tukola enteekateeka mukadde waffe tumukolere edduwa emuweesa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba era tumwegayirira bulijjo amusaasire byonna ebyamusobako edduwa eyo ejja kubeera kaddugala butale ne kaddugala butale maka ga mukadde we Semaganda ne mukadde we Nakajumba Ssanyu so abantu b'e Masaka abantu b'e Kampala mwena tujja kuŋŋaana ng'ennaku z'omwezi nga 25 tumusomere edduwa ennungi ennyo ate Allah subhanahu wa ta'ala amuwe ekiwummulo eky'emirembe amugaziyize kabbuli ye Katonda n'ensi yange nze Luwemba Luswa Muhammad eyeesowoddeyo okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North mu parliament. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.